Nosanga olina awasa omukyala n'amwagala n'amusaasira byute okumunyiiza mbu ayinza omunobako. Ne baaziina nga Haji ali mbikuuta sula Swaibu yeebase n'ayagala asituke n'amugawolaga wa bebi ne gwe bagambye bebi naye n'atuula mu buliri akuuma omukyala. Waliyadhu billah. Mungu atuwonye abakyala bwe batyo, atuwonye n'amagezi amatono. Kuba omukyala okugamba olaga wa bebi nga baaziinye nawe n'ogamba nti sigenda, kiraga amagezi matono. Oyo bagenda kuziika naye, bagenda kuziika naye. Yasembayo obulungi mu nsi. Ate n'agaseeka ayinza okunyinga n'agenda, nina abaana. Bw'alifa ezolaba nsembyayo hadisi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, hadisi eno mugiwulirize nnyo mukisiri ne banno. Nabbi yagamba nti adduniya mataa, edduniya eno ejjudde ebyokwewunda, erimu ebisanyusa, erimu ebyamasanyu. Wa khairu mataauha, naye ekisinga obulungi mu bisanyusa by'edduniya almar'atu saliha, ye mukyalo omulongoofu. Mukyalo omuki? Omulongoofu. Amanyi ne bagamba abeera ati omulongoofu, wano njagala point. Salihatun fi diiniha, mulongoofu mu ddiini ye, tasamira. Takoma bukomi mulongoofu mu ddiini, kano ke kakakuliza akajjuza obulongoofu bwe. Salihatun fi aqliha, mulongoofu mu bwongo mu magezi. Mwewale nnyo okuwasa abakyala batategeera. Ayinza okuba nga eddiini agirina naye ng'obulongoofu bw'amagezi 0.0. Salihatu fi diiniha, ayina kubeera nga salihatun fi diiniha, mulongoofu mu ddiini. Salihatun fi aqliha. Lwaki salihatu fi aqliha? Amagezi gano lwaki? Gamuyambako tadbiru shu'uni almanziliya, okutambuza amaka, okutambuza endera y'abaana, handling y'omwami. Okimanyi nti ne handling y'omwami omukyala engeri gyakukwatamu kikulu? Towoza buwoza nawasa munnaddiini ayina okuba nga alina ebyo. Wano waliwo omukyala wa mukwano gwange yamukubira akasimu n'amugamba ndi mu ddalasa eya Sekabosa tusoma. N'amugamba Sekabosa gani huyo? Sekabosa yani oyo? Ddalasa kika ki ekyo? Akati mutunuliro abakyala mubalaba. Salihatun fi aqliha, alina okubeera nga mulongoofu mu ntambuza y'amaki? Y'amaka. Ddalasa ki eyo esinga nze nga nkuyise? Ogenda okulanga n'omwami ataddeko embiro, kyala tansibire ebweru. Era nze neewuunya abasajja abalwana abatawasa n'okumba n'ebisumuluzo. Olaba nga alina ekyebbeeyi, tolinaamu bwa bbeeyi bwamu gwe okutambula n'ebisumuluzo byawakaawo ebiggula waka ate nga gwe obirina. Mutovunaanyizibwako nkona ne bamuggulira naye ebisumuluzo bisibye ne wano mukiwato olinga alina ebya ofiisi, bw'otaba waka teri aliyo. Tubasaasire busaasizi. Ati kyekyo kyennyini okubasaasira. Omuntu akumba n'ebisumuluzo bya waka. Ositula byaki? Musajja omukulu otuuka emyaka egyeroterera, olina n'omulimu ozoganya, wabula otya okuliisa omukyala. Mulituuka n'okuzaala nga mwena mukatuusi, muzaale muwase, muve mu kuzunga n'ebisumuluzo.
era mumutera okukalubiriza bayimaamu basibyewo dde omuzikiti n'okubira kiguli essimu owayinde essaawa ebisumuluzo mbadde ntuuse ewa bakuli byerabidde mu muzikiti wensaalidde sunna naye wobeeka olinayo omukyala oyinza okuba nti olese ebisumuluzo byewaka gende owawaka aggulewo konkona aggulewo akuggulira oyingire n'ekiguli nnyambo dde jakukuwaza boodi sinawe ngenda kusula ebisumuluzo mbitadde awo olaba obuzibu bweweetisse wasa leka kulinda kwengera nga miyembe kale mbadde ku hadisi eyega nti adduniya mataaru edduniya erimu ebirungi naye ebirungi ebisingamu almar'atu saliha kyala mulongo olumu yalisabye Allah namu omukyalo omulongoofu kyalo omulongoofu wa bbeeyi anyuma yeyagaza obeera seefu nembaana mulongoofu mu ddiini ne mumagezi ge tayonoona ssente zo takola livenji tanyooma bazadde bo akulumirirwa alumirirwa ensonga z'edduniya n'ezaakhira akufaako naye ono bw'otazimpa todda simanyi owulidde kyenkugambye bwe mba byennakutumye tobifunye noonya wosula ati isi genda okonkona ennyoko Allahu akbar tunule abakyala abatali balongoofu naye wabeera omulongoofu mu ddiini ye n'emagezi ebyo asobola byogera tasobola mutunulire ennyo n'amagezi g'abantu abo tokoma bukomi yeebikirira kati okwebikira ennaku zino kyakatwala akabonero ng'akobulongoofu bw'omukyala kyala bambala abaaya ne bazidira omwo n'abatali basiraamu bazambala n'anyumira ku mukolo n'abigulira omwo naye obulongoofu bw'omukyala mu ddiini ne mumagezi tayogera bigambo bibi oli falumba ekiggwe ne bwe ndikusanga mu jjana ndikuggyayo ku byonkoze tosala na kuyingira jjana oyo aba mulongoofu ayina amagezi oyo hadisi eyo nabbi yajogera erimu ebigambo bibiri naye bikulu abamanyi babigaziya salihatun fi diniha wa fi akliha bano omukyala nga talina gundi eyo kitende ekyo kyakubiri amenya ayinza okukumalako emirembe nakutuuza obufofofu tombuulira njagala ssente zibulako ne zibulako nze ku ssente ntabuka noga omukyala abadde ki tuneebaka ekiro oba tutunule ojja kumpa ssente noga nti owaayi neweewola owaayi mpeereza ntaasa era balina kutaasa butaasa era abasajja abamu bambi omusanga muno mu bulago bamukwagudde temutera tunulira abasajja abamu muno olowooza babakwagulira ki abasinga babeera n'enkwagulu muno olowooza nkima yeba yamukwaguddemu oba nkoko mukyala kwagula ng'owatutaasa atuwa abakyala abalongoofu aye naffe tubeerera abalongoofu gye bali naffe tubeere baki balongoofu gye bali naye nabbi ayogera ku bakyala kwegwe omukyala azikiza mangu omuliro awaki omukyala nga yakumye omuliro awaka ne bw'osaala sunna agikuggyamu osaala mu ki vaamu gimaani kyeno mbw asaala
neewuunya osaala biki ng'ate oli mu swala agikugjamu. Omukyala yekka yateeka emirembe awaka bakulimba. Gwe ne bw'okola otyo ozikiza olutalo nga yagaanye toluzikira. Mukyala Allah n'amukuwa n'ateeka sakina emirembe awaka, peace of mind. Oba weesimbye naye kasita alukoleeza teyeeguya, tatya ddenja, tafaayo. Tuka n'okugamba nkuyamba buyambi, nakuyamba gwe kufumbirwa musiraamu tewakimanya. N'amahale ge wampanga nze ani gwe n'ompa amahale ago. Sajja abaali banjagala obamanyi. Nalina abasajja ku campus abanneetaaga. Taata n'ambuulirira nnyo, n'ansomera Kulaani, ne nsuubira nfunye omuntu. Kumbe toyina njawulo na malayika walumbe. Obugaa kiki kino? Kale mukyalo omuki Mungu abatuwe Allah bizibu bye tuyiseemu ate atuwe n'ejjana. Kubanga aliyita mu bizibu bino ne bakutaagula bwe batyo ate ejjana neegaana. Siriba kirala. Mungu yalituwadde ejjana ne tufuna ku bahulul ain. Kyala abo tubafunako. Bwe tumuseka. Teri agenda kuyingira jjana abeewale. Zimba tegeeza butegeeza kanimizo bwise kamanya yagala nnyo abakazi. Ejjana sijagala. Kuba buli agenda okuyingira ejjana kyajja kifuna. Ajja kifuna. So si nti njagala nnyo abakazi. Njagala nnyo abakazi bw'oyagala abasajja bano. Omuntu yenna omulamu omusajja era alina kwagala muki? Mukyala. Naye bahulul ain. Hulul ain abo Mungu abatuwa atuyingiza ejjana. Balitumalako ennaku ey'abaana abatutaagudde ku duniya. Tuyingire ejjana. Allah agituwe. Allah atuwe ejjana. Bane tusabe nnyo ejjana, musabe nnyo ejjana. Esiita ku jjana olunaku gisaba oba emirundi emeka. Kuba kye nasooka okukakasa nti saawa yonna nfa. Ate ng'okufa kwange nkwegombamu ki? Jjana. Kati nino gisaba jjana. Allah agituwe ffenna ya Rabbi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.